Ekisagazo kiraba Mohamed Kakiika si wa bulijjo. Ekisagazo kiraba kiviira ddala okukubo kitambula ndowooza kumpi kuweza meters nga 8. Zino ziringa acres 25 za kisagazo kiraba obunyirivu obukiriko. Olwaleero February oba 16 oba 17 tuli wakati mu musana neraba ekisagazi kyange. Kati kiikino ne kitambulira ddala side ne side okiraba kisagazi. Kati wano waaliwo emiti nenzizaamu ekisagazi ebitundu ebimu side endala. Kati ziizino jangu tugende Kasooli. Kasooli omulaba wuuyo agendera ddala awo ekisagazi kyekiyita eri. Kati Kasooli omulaba Mohamed Kakiika yeewaayo okujja okusomesa abantu okubalaga planning bweku leading to success. Planning eyo ng'oludde ng'ogyetegekera. Ne planning ya Mohamed Kakiika eri a diversified portfolio in the agricultural sector. A diversified portfolio in the agricultural sector. Mohamed Kakiika teyajja kubalaga bulazi kulunda nte, kulima miti, kulima kasooli. Yayagala okubalaga an integrated approach. Mohamed Kakiika musomesa wa byanfuna ali practical. Yagenda n'akitwala mu bulimi. Laba omusajja ono bwa diversifying the agricultural sector. N'agigoosa. Wano waaliwo miti ebikonge biibino. Twabisala juice wano. Emiti twagisala juice wano. Yes? Nabalaga nga tugisalawo. Olwali okugisalamu bepa nga nziramu okusimbamu omuti gwange. Emiti giigyo mwegiri. Emiti egya kalitunsi nzizaawo emiti gyange. N'emiti egyo nembalaga nga nsimbiramu kasooli. Kasooli eyasooka wali wuuli atuuse. Zino acres 20 ziizino zikyagenda. Abuzaamu ndowooza weeks 2 insha Allah. Tetugenda mukaza tulooke tumukubemu maize silage w'ente. February wakati mu musana gwa February ogwa January ne February fe kasooli tumulina zizino acres 20. Wano mu region eno alinawo kasooli acres 20 bannanga nkoneka ngambe nti musajja gwe amaanyi tugenkanya nange nzirina mu February wakati. Naye ekigendererwa kyekiki kwe kulaga abantu naddala abalunzi mwesiga ki okulooza nti munaalunda nga temulima mmere nga musuubira mujja ggulanga emmere ne zi supplements. Bannange Mohamed Kakiika tabalinaako mutawaana gwonna naye Mohamed Kakiika agezaako okuyigiriza nsi nti in order to sustain you must have an integrated approach. Ndaba nnyo bannange abapostinga ente zaabwe agatta agalungi bwe gati nti amilikinga ente 10 liters 3 ente zange nnungi nnyo naye tebatulagaako kutuza bali kutulaga mmere. Mohamed Kakiika nga nnina ente zisukka mu 15. Nze kennyini ndyegamba ki? Famire yange ndigigamba ki? Abantu b'oku kyalo kyewaffe ndibagamba ki ne district yange ya Mukono? N'abantu b'omu Central Region n'abantu ba Uganda yonna ndibagamba ki? Twalinga otulaga ente ekiri ewa Kakiika emmere yamulemeredde ente azitunda. Subhanallah. Kyenva neewaayo ennyo emmere ebisagazi nina acres ezisukka mu 7 nakati wuuno kasooli. Era ngenda kuba nooza fuso 8 ku 10 okujja wano. Oluvannyuma nammwe abaagala ati nange munnange njagalayo maize silage ava mu musooli nga mulungi nnyo. Abantu balina okujja n'obuwombeefu bungi wano mu February ng'ogyewa Mohamed Kakiika nti nange njagala okunguzaayoko fuso ya maize silage. Kuba omusana gwatandise dda to bite. Naye omusajja alina kasooli aweese yennanga wa green.
kubanga omusajja ono eyes onto the screen, eyes onto the field. Some other people's eyes are out there on cloud 9. Mohamed Kakiika buli lunaku alowooza nti projekiti eno osobodde otya okugiyimirizaawo. Projekiti sijja kugiyimirizaawo kugenda ku myeroso gya bulimi olwaleero gyeguli ng'abantu boolesa ebintu n'ovaayo ne kafankunaye yenna gw'oguze ku expo. Kanente zikalya zikongeramu kanente zikalya zikongeramu kanente zikalya kano kalungi nnyo okufuuyira ku gundi. Naye ggwe n'otaddayo wuwo ne weefumintiriza nti abaleese ebintu bino ku mwoleso ne mbiraba nga birungi ne mbigulako, lwaki nange sibikola? Nze Sayireji namulaba omulundi gumu ne mumanya nti Sayireji ono balima bulimi bisagazi ne balima kasooli ne bamukubamu. Mohamed Kakiika ne ŋŋamba nti ekyo kiwedde, okibulire nnyo okiziikire. Yakutugende obuzibu bwokka bwe nnina bwankima. Buli nkima yonna gyeri mu mukono baagibuulidde nti eri omusajja eri alina kasooli omunwe bwe guti. Enkima nazo zijja ziseka naye nange zinsanga nazisalira amagezi. Nange nina kaddama ak'enkima enkaze kali awo kazi bwe zituulako bwe zigenda tezidda gurupu endala yedda. Bannange twekolerere. And I'm telling you to use an integrated approach. An integrated approach. Ente nina nyingi. Nze buli muntu yenna ndaga nti alina ente nnungi nnyo na buli kimu. Mba nindirira ekintu ekyo andage ku nnimiro ye. Ng'omwami omu gye nagenda Ssaalongo Lugoloobi Site Farm. He impressed me nga ndaga ente ze n'antwala ne ku bisagazi. Era mwami Lugoloobi yampa ebisagazi bino gye nabigula. Era buli lwe mba njagala gye mbigula. Mwami Lugoloobi n'antwala kasooli we n'aŋŋamba nti kasooli ow'okula Sayireji omusimbanga ng'omufuutiise n'omuwako buwi. Kubanga tetwagala nnyo, twagala awanvuwe, twagala abeereko ne siteemu nnene. Twagala omufuutiikanga okolamu omulundi gumu. Oyo omwami has my respect. N'abalala has my respect. Naye omuntu yenna ndaga ente nti akama liiters 35 n'atandagangako waalimira mmere ye. Just get to know, unless nga tosobola kufuna ttaka, just get to know you don't have Mohamed Kakiika's full respect. You have his partial respect. Abantu bangi nnyo mbayigiriza nti bw'oba olundira on the suburbs, outskirts, Namugongo, Kira, Kiwologoma, Kyengera, mbawa amagezi gamu nti eyo yabadde kindergarten. Muvudde mu kindergarten, mugende mu primary 1, lower primary. Mugende mu upper primary, paka le munagenda mu senior secondary. Wano w'otandikidde gezaako okulaba ng'onoonyayo acres 2, 3, 4, 5 wabweru w'ekibuga osimbe emmere. Mohamed Kakiika bwenkola. Kati omulaba ono akuze ayagala nakuyitawo mwe tumukolera Sayireji. Ne kuba ono gwe twasooka ono asinga kwoli weeks 2 kati n'oli tukyamutereseemu. Naye kati olaba Mohamed Kakiika, it's not only an issue of planning, you know, it is an issue of planning and execution. Omuntu oteekeddwa okulowoozanga ennyo naye olowoolezanga mu mbeera gy'olimu ne gy'oyagala okugendamu. I really actually respect nti omuntu bw'oba wakola bintu olina okusukkulumako okwo ku banno. Olina obbasukkulumamuuko mu ndowooza so si kubavaamu. I agree with the theory of an ego. Egenda waggulu ennyo naye nze ate Mohamed Kakiika nze ebyange ebisinga mbikoledde mu bantu bweti mbikola babiraba. Nze sibipulaningira wala nnyo. N'ensimba emiti nga bagiraba, n'engikuza n'engitunda nga bagiraba, n'engitemawo n'enzizaawo emiti nga bagiraba, n'enseekamu kasooli nga bamulaba, ne mujjamu ne mbayita nti mujje musimbemu kati ebijanja nga babiraba. So you plan, you execute, naye ng'oli mu bantu bo. Beera mu bantu bo kubanga abantu bo endowooza yaabwe yonna ebalimu enkyamu. Gw'oteekeddwa okugibajjamu. Togibajjamu bujja na bigambo naye na bikolwa. Nze nkola bikolwa paka lwe ntuusa okubisharinga n'abatansemberedde naye nga nakola bikolwa.
ebigambo bizze luvannyuma Mamerika akiika mulabe ku social media recently naye nga yali yakola dda namala kukola nenzigumira nendooka ntandika okuyigirizaako ku bantu abalala